Flawless, yeah man, straight away. Big up yourself, Loopy Star. Yes, that TV straight away. Yeah man, it's a gun. Mugongo omanyi nyina limu wanenga msajja wa amaanyi. So omwana mwala je baliko amaanyi bakuyisanga. Nze Pax Joan. Pax Joan okola kiki oli mukokola ku mukulu ono? Nkola makeup. Okola makeup. Makeup ono mazibanga kingo mukola? Maze myaka 3. Myaka 3. So myaka 3 eno okola bukozi video oba eni birala byokola? Nkola ku buli function yonna. Mukolo kwanjula kufiirwa biki? Yeah, naye mu kufiirwa tetera kola makeup of course. So, wosanga omuntu okola makeup osinza ku muntu gavumweru osinza kukola omuntu ga makeup? Nsinzira ku skin type y'omuntu ne ku kiki kye tuba tugenda okukola. Okay. Owa video tafaanagana na wa kwanjula tafaanagana na wa mbaga. Okay. So ate mu kala y'omuntu omweru omuddugavu makeup abayomu? Nedda. Era nkyogambye tusinzira ku skin type y'omuntu n'ekika kya makeup kye tumuteeka. Katonda alina kika kya makeup ki? Ono omwami wa kala chocolate. Kati era tumuteeka ku kala etula ku y'obulungi n'ekyokuba kati embalabe ezo zenengera ku face yo zibuzaabuza. Embalabe? Of course era tuzikolako naye talina mbalabe. Kyajja munyirivu nga first of all njja sooka mbaye namba yange y'essimu eri 0751 85 22 31. Jide mugumu. 0751 85 22 31. So osangibwa wa? Nsangibwa ku Mabiles Complex, level 2, room 16, we wali makeup studio yange. Okay. So nga tudduka, makeup onayamba ki ku video? Akyusa, of course akyusa skin texture y'omuntu, era nga wolaba omwami ono wafaanana. Emuwa that good look. Nenga bana bayimbi babasasula bano. Engeri atunula ono. Of course tasobola kuyita n'ojja n'obeerawo nga tagenda kusasula. Goma amaaso ga anyway kyali ku video y'abana Kristo Sam. Muna mwenda next level I Makai call representative Loopy Star. So olunaku lwaliro ndi ku mukulu enantamegwa most wanted East Africa's omuyimbi eka ina hit nenga ate evudde mu nsasagge. So Kristo nsaba obuuze ku bantu. Balamusizaako mwenna balabira Star TV. Program ekigunda. MC Bulatage atatyambala. MC Bulatage atatyambala DJ Santos. DJ Zulu 256. DJ 256. Zulu. Ne baba mucyangalanya ekigunda ekyo. Mbere bakane mbala bawenga asajja bano bamaanyi. Mukiba. So kanyuma lukankola ya video ke tulimu. Onako yetu bali tukola ki Kristo. Bali tukwata video yange olimba balita wandikawo. Ya olimba balita wandikawo na lukola. Mabega kawo katono. Wabawo omuntu alwagala ennyo. Nali ndisizaako amaaso naye era ngamba olimba lwakabi nalufiiringa nnyo era nangamba agenda alusupportinga video. Nanga ajja kukwatizaako okole video eyo. So ani oyo yakwatizaako okola video? Kyali wange bamuyita Asha ali mu America bamuyita Asha Mo abeera mu America. Mulenzi muwala? Mukyala. Yaluwulira nangamba oluyimba luno nze nga ndwagadde. Nagamba eke. Mukyala mukwano go just waliwo enkolagana enjawulo. Mukwano gwange just. Tewali maanyi ga mugongo. Mukyala mukwano gwange bamuyita Asha Mo nagamba ajja kusponsoringirako okole video oluyimba nze lunyumira. Kitegeeza walukolera ye oba walukola before ye akusanga lusanze mu kikolo akusanga lusanze mu kikolo. Nayina idea ate naye nagibayinga nayongeramu okyegera ng'akyagala. So ani muwandiisi? Nze naluwandiika naye nanyongeramu just manyeze ombuulira nonyumiza emboozi nze nenkola story bulungi kati weyanyumiza emboozi nempiikinga nenkola story nenyimba oluyimba era nalwagala nnyo. Tutunulire ani mukozi wa audio? Audio bawa yagikola audio eyo. Nebikiwuliramu sound cover, bawa production oba ekyaliddemu gye tushooting. Bawa production mwekiro bwedda towulira buwulizi. Oluyimba galutandika lulimu Kristo Sam bawa production. Okay, so tutunulire Kristo oluyimba luno luli ku mbeera ki baagala n'abaagala gwa mukwano be bakyayi. Oluyimba luli kweyagala n'okwekyawa kubanga byebintu bye tubeeramu buli kanaku. Otegedde obeera n'omuntu. Olina omukyala? Nze sofa sirina mukyala. Onoonya? Sinnabaira kunoonya. Kino kino ekya music omanyi nakyo kiringa mukyala kikufuga time okitegera yeetaaga time music naye abanga mukyala yeetaaga time yeetaaga okukwasaganya yeetaaga time but obudde bubanga luno oluyimba lwakumeka omwaka guno 2019 Kristo oluyimba lwakubiri video yakubiri video yange esooka nakikola ne Shidi Style fitting kati eno gikoze ne Aero Magic Films lwaki Salolence oyo kati naddala oluyimba nga lobo olulya wandikawo yekabaka mu script wana Uganda abantu tebannaba mumutegeera bajja mumutegeera yekabaka mu story okukola oluyimba nga luyina omulamwa nga oyagala n'omuzibe ng'asobola obeere waka n'amanya. Video eno
erabika nga big budget video. Yeah, big budget. Otaddemu nnyo. Big budget nnyo. So project eno tubale Kasamba Lugi tugibala tutya gomu kugitunuulira. Project eno. Manyi ife tukola ne tuteerayo abawagizi oba na Uganda be basalawo ne bawulira message eri mu luyimba ne bawulira rhythm y'oluyimba beat y'oluyimba ne basalawo bochi kye bafiirinze kubanga ebisigadde bwe tumala okukola tubirekera abawagizi ne Katonda. So storyline eno Lawrence are dictating to contributing our day. Storyline like my director eno omulungi bwamala okubuildinga like script nagamba kiri bwe kiti musharinga ideas director omutuufu akubuuliramu nawe n'omuwa ku ideas zo zoba oyina nakugamba ati obeeyo nfu obeeyo ntuufu tugigattewo okitegeera director eno omulungi era Lawrence omuntu gwesobola otuula naye ne muteesa ne mugaa nti kati tukole bwe tuti nagamba nabadde mpanze bwe nti naye olaba otya n'omugaa nange mbadde naye kano bwe kati ne mugatta ne mukola ekintu ekyakabi kubanga omuntu yenna ndi PR waliwo ekibiina bakiyita Youth Crime Watch nze PR waakyo nze nina faamu nunda mukyaleyo nze naye muguze motoka eno motoka wandengera ate ne motoka najigula mu bivulu manyi nze tekeka n'ebivulu oli bivulu promoter mu kyalo Kampala nze sigategeka mu byalo ekibuga kino nakirekera wali ba musical career tuyinayo collab esijja ng'ogyeko project eno wandikawo kolabo weziryawo naye nga asigenda kugamba kubanga njagala ebe supplies bayinza okugamba waliwo kolabo 2019 eriwo fitting shidi style Crystal Sam endala tuyina endala kati waliwo sobola kukola kolabo nenzaako kolabo eri kolabo weeri video yaggwa era weeri etambula kati mba nakuzaako single kitegeera kati single pesooka etambula then tulabe kolabo ate endala eddako oba kitegeera so tutunulire nga tudduka enfulumya ya music compiling album wa single fulumya single ya single kati guno omwaka nina ofulumya ennyimba ezi satu afulumya olusooka luno lwakubiri gunawa kugwa kwenda fulumyayo olulala lumu tutunulire buzibu ki tufunye ku video shoot leero sina nnyo buzibu nze bwenfunye olw'ensonga director yabaddewo mu time ebyuma byonna yabireese ndowooza obiddubiramu mashini zonna alina kamera ziri naye nga tetulidde kamera Kristo gwotulidde abantu babaliri bali mu kulyako mmere ate ekirala ebiseera ebisingaze bwe mba ndi mu kukola nsooka kukola ne ndyoka nkola ki nsobola kwedda ne director wange nze teffe tetunnalya naye abala bali mu kulya kukozi obedde oli eri munda ekikulu obakyala wabadde bungi obedde oli eri n'obukyala ndi musajja mufumbo ndi muzadde obedda tobukwana obedda bunyumya ate agambye teotebuja sekati tutule musical prospects Kristo olina management yonna gyolimu sina management nina emikwano eginyamba kwanyenga bwemukale nti omukyala mukwano we yaziddeyo n'agamba kana akayimanzi kanyumira nakakafandingemu akasente tukakole so kweyanziza okuba nti oyagaliza art mukyalo ono okuva mu US United States of America ayagaliza art kirungi okuba nga ayagaliza ekitone ng'ekya Crystal Sam neera ayagaliza abantu bannayuganda abali eyo osobola okulaba omuntu n'osporting wa talent n'ogamba omuntu ono kana ayimba bulungi oba n'omusupporting Crystal ayimba style kyentuufu abantu gye bamutegeera wakati oluyimba lwa afrobeat afro ate gye nakate badde ya dancehall so nze ndi versatile kadonkamu ye tojjayo naye nga sigadde zuku afro dancehall kiriya kasanjibulya engoma nga tudduka bubaka kibusembya abantu n'abantu bafuna batya music ko Crystal Sam 2019 omwaka wensookera ddala tusa ku bannayuganda abalaba pulogulaamu eno ekigonda basaba bawagire music wa Uganda kubanga bwetutewagire tejagenda tuwagira kitegeera bwetutewagire ffe nga ffe tejagenda tuwagira ffe tulina okusooka okweyagaliza ne tweyagala okitegedde oli bw'oba olaba nga alina ensobi gy'akola osobola omubuulira n'omugamba you know what twencouraginga abantu abo okitegedde tuleme kwemalamu maanyi kubanga bingi byetusobola okukola naye jjasa olisobola obulamu encouragement nagamba manyi tobadde okikoze bubi nekikola bwoti okitegeera so tweyagalize ffe nga tulina okwagaliza beewalala sigamba tetuwagira music mulala naye tusooke tweyagale ffe nga ffe okitegeera so nsaba bannayuganda batuwagire nange bampagire kana kayimba bakagale kayimba kalungi bakayita wandikawo kubanga kalina story gwosobola olekawo omuntu ng'olowooza ofunye gwofunye ewakabi ate n'otukayo ne bikusobera nodda okitegedde kati ate naye ogenda okudda nga naye yafuna omulala so daily life yeeyo so nga tudduka nsaba owe akapeera abantu bategeere bayinza olowooza olimba si lulwo lwalimu omukono gwange bawa akapeera bafune feel then tukomwe tube nga tufuna video director setu dasikemu 2-3 program ekigonda MC Bro atageja tatya mpalana wandekawo nga tondabawo
bakuchaye kati okomawo zendeka nafuna njagala chansiyo yagwawo wandikawo nga tondabawo gwe bakusudde kati okomawe wange zendeka nafuna njagala yaman Crystal Sam the man yapandi video shot Rupi Star Ibula atageja atakogas yaman Chimuna mwenda next level of course on set nina El Magic oba Sir Lawrence ku set director wa set eno set evade elaki ko kwanga evade big budget video tutandikira Lawrence a set eno I big budget yeah lwaki because tuchakola small budget video small budget zako madi zako madi small budget mabega ke wako ndiko mimi nataka kusasura Lawrence wako ndiko mimi nakuluma Ndio baleza ko kunonya ndio wako ndiko mimi video twajigana no Echibanga omuganda wa. So tulire. Aloko alikola video ki. Bagita wandekawo. Wandekawo. Mimbi bamita Crystal Sam. Crystal Sam musajja wange. Akwadi akayimba kano. Waisewo ndoza weeks 2. Emabega. Then developing your concept. Yeah, to developing pinga concept. That team ya El Magic. Then ino muyimbi, then to mixinga wamu. Tubanga tufinye mu kine kitu tukoze obunakona. Okay. So wofuna concept eno muyimbi ofuna okuwakanyiri okuva eri omuyimbi oba addition eri omuyimbi nagamba tongere mu kino tujje mu kino. Afuna addition nenga omanyira mubaamu balinga mubamu omuntu abantu nga bazigamanga bampaka obanti ogere mpaka nga wakanyamu naye at the end of the day omunyonyola professional amala na tegeera na coming down yes to the roots so tutunulire 2019 El Magic Films enyize project tuziraba nyingi lwaki pesa eri wagulu omanyi okola bulungi oli wa bei ntono oseera kiki kyama kyesirema beke kola bulungi watulaba hajalu na wadde akafilma mayinja twaliwo tufunye bebirichi kati one week busy waliwo ne Bruno K kayimba kalungi nyo kalege so project mu mwezi gumu project ziyikanga mazi kiki amanyi ebintu byonna wabawo gye bagamba osoka notamuko step nosoko watchinga ikitegera kati twatamuko step ne tuwatchinga abalenzi bakola ikitegedde nitula abalenzi be bakola kati yesawa ya action time to break the silence yeah man so mu mbeera eno video eno buzibu ki bwofunye mu concept sifunye nnyo buzibu mu concept yayo eri ku ki concept yayo eri ku muntu gwe bakyawa omuntu eyasoka neyeragira ku muntu nagenda jagenza ate nebikaluba ate nayagala okudda of which bwe bulamu obwa bulijjo abantu mwe bakola ki obw'omukwano buli mu bagalana bantu noma yababeera omukwano wabawo okukyawa buli awabeera love wabawo bwekiri abantu balina okukimanya so tugezaako ngaffe lupi bjo nkugamba nti music waffe asomesa tukola music ng'omuntu alaba video alina kyafunamu ekyokuyiga yes so kamera kyekoze nkozesa Black Magic as a 4.6K. Then equip wa matala to daylight or all sessions but it's a day every day okoma muri mu party zero egena kuba ya day uka okay egena kuba ya day uka be bisere bisinga ngeje implement fit kola nyo videos za script tutela nyo shooting emisana kuba videos za fiziba mu concept zinyumya kati ekiro jja kwesanga ngale obo je call TV volume obo tegera butege ntono gayi yali ategeza kino ne kino obo onyumirwa kati ekiro kino kiba kizibu okujja concept stories ezo for example ezo kwagala kubo lirimu enzikiza tosobola lightinga kubo lyonna nga okola ki kiba tunulya nyo shooting zemisana okay so nga tudduka concept eno tulina buzibu ogifunyemu tutunda equip abadde on point so nga tudduka tulina project ezijja under El Magic Films nyo tulina project ne Dr. Hildaman omusawo olibichi mukama understand the project yes o project endala baji ya mayanja Henry Mayanja na kubenanga limba la gospel nalwo gospel nalwo lyao lina script nzibu nnyo so nyingi hata Stacy ate tulina ekintu kiki naye aleta alinayo limba baluita mukazi okay bikwata ku bakazi so sawa yona naye tugenda mu shooting nyimba nyingi ngatuduka bakufuna batya El Magic Films tusange bwa kala kola video under ma opposite movie company we wali office ya Facebook page ne Twitter Lawrence El Magic Twitter kwetuli Instagram
namba y'essimu 075356 bei eri etyo seera bei yakuteesa oba mwogera biki simanyi oba nseera oba siseera naye manyi bei yakuteesa. Okay, so director Salolens nenga set ya mwana mwezi Kristo Sama kayimba kapya wandikawo ekatu enjoying video abadde video director tugende mmaso tuba tukulaga wane chigunda MC Bra atati ate nagenda njagala nsooke nkola ze understand ne kuluyo Ibra omanyi ebintu bino kati nga ffe ba director ba video tugenda ne tukola waka tugenda tukola waka naye nsi temanyi bani abakola ebintu ebyo so oba waayo time yono jja n'otunoonya eno gye tukolera emirimu kitegera big up on yourself ne MC Bra Chakabi Star TV muri bakabi mwe balenye kwagira manyi janyo omuntu awagira ebintu ebyaffe bya wano understand buli wagira nze nawe oba wewagidde in other words okitegedde yeah so big up on yourself muri bakabi Ibra tagejja naye nalawe naku netandika okugejja akasende kaze ya training e Kampala atajja atandise okugejja so ye team je tubadde nayo leka tuyaza nnyo yekuluka tuyongere tulabe site ya Salolens Outer Air Magic Films asangibwa Nyanama Facebook munonyeko videos zonna ezisoma ezirina amakulu is the one man to watch so large upon yourself ekigunda I sign out.